nawe gye baleko nnyabo amazima n'obwenkanya bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe abantu bagoberera amazima ate bayibuli yaneyogera negamba muba Galatiya 6:7 egamba nti Katonda tasekererwa kwa buli muntu kyasiga kyali kungula abamu babadde bagenze kwewandiisa balemereddwa abamu ne babakwata balowooza nti ate tebabaagaliza obadde obawa magezi mbadde mbasaba bannayuganda bakuume Uganda nga ya ddembe ng'emirembe girimu egyatuweebwa era bagitwale nga ya muwendo beewale nnyo okukola ebikolwa by'effujjo oba ebikolobero kuba abantu abamu bavuddeyo nga baagala babakwate bakoleka bampaane kubanga banoonya obululu obuli sympathy bannayuganda essaawa zino bwe tuli baabuuka tebakyali ku kabampaane tebakyali kuki ku bululu bwa sympathy obwo bwa kabampaane baganya omuntu agenda obakolera obakoledde kyera kyogenda obakoza tekikwetagisa kumala kulaga abantu nti oyagala bakukwate kuba ebikola bebakola waliwo abebikola nga bo bebeetega poliisi bakwate era ebakyokoza poliisi ebikola bebakola nga baagala babakwate so nze mbakubira omulanga bakuume eddembe lyatuwa President Museveni tusobole okusigala nga tuli mu Uganda ennungi eyagaza olunaku olw'eggulo yazinzeeko ekitebe kya People Power tebamenya ekitebe kyabwe naye nyongera baga abaganda bange nti bakuume empisa discipline kintu kikulu nnyo bakuume empisa bakuume n'ensi ennungi nti omuntu oba owulira ng'oyagala okubeera genero ezolanka tebalonda nnonde genda ebombo training genda ekabamba genda ekyankwanzi otraining ofune obwajjeno oba ofune amayinja naye mugenda ne mukwata bikabuuti byammwe ne mubijjako ebipeesapeesa ne mubiteeka ku gagoye ne mweyita bagenero ekyo kikyamu era nkivumirira ne kkala ezimu ze bambala gavumenti ezirina ebintu ebimu bye bakozesa biri mu mateeka mu byambalo bya poliisi ne gavumenti abantu abamu basobola okubbiramu abantu nga totegedde nti ddala si geno abantu abamu basobola obikoleramu okulabaga okwonoona eggwanga lyaffe so mbakubiza baganda bange nti beesimbewo balonde gwe baagala babeere ku byebawagira naye nga bakuumye eddembe nga bakuumye emirembe mu nsi yaffe kuba ffe twagala mirembe era tukolerera mirembe kyekituwagiza Muzeeyi Museveni osuubira ki olubanga nga basazeewo okulonda olubanga okubiriza ky'abantu olunaku oti ndi musanyufu nnyo okuba nkimanyi nti Muzeeyi Museveni agenda kuwangula 95%. Kubanze kyensobola okwebaza ku Bobi Wine kwe kubanga yajja n'asaanyawo ekigambo kye bata opposition ebyobufuzi n'abifuula kaliyoki omuntu yenna alimu amagezi era ategeera era yasalawo n'asigala ku mwami Museveni so ndi musanyufu nnyo olw'ekyo era okubanga Bobi Wine yakwata Kano Besigye n'amugoba mu Lwokaano ate nga yali omuntu true opposition omundi yabaddenga omulenzi abadde mu People Power ng'ate akubirizanya abalenzi okwekalakaasa ani muntu munu mulenzi oyo abaddenga mu industry bamumakaati olwaleero yekalakaasiza n'akyuka nadda mu n'agamba tayagala bagambe bamuwadde ssente bo bagamba nti mwe mubawa ssente yabadde yakutuukiriddeko n'omumanya simumanyi naye nze nkimanyi nti buli lunaku nfuna abavubuka abasukka mu 3 oba 2 abakyuka okudda mu NRM naye nga tebaweebeddwa ssente wabula ng'ate nsinze mbanoonyeza ng'ate be banoonyeza ne bampa n'ebikkaadi ne babyokya olw'okuba nti amazima bagategedde n'ekituufu bakimanyi kino oli ali mu kwekolera ssente so ndi musanyufu olw'ekyo okuba nga aze n'atwegattako buli muntu ayagala winning team buli muntu ayagala tiimu mpanguzi era bali ku tiimu mpanguzi so nkyogerako nga ekyobuwanguzi nabagamba Museveni Yesu buli ayagala okulokoka addukira eri Yesu buli ayagala okuwona ebibi genda eri Yesu muyingire lyatola Nuwa muyingire lyatola lya Museveni muwone ebibi muwone n'okufa nze mbadde Nakasero mu katale nga njogerako n'abalonzi n'abantu nga bonna basanyufu ate
bwano tubadde muka obuvumu obujjawo obuyingirira nakasera abamu nga bagitya nze ndi muvumu nnyo kubanga ndi strong ndi 100 army omukazi ali strong enough that's why kyovola banembalala boogera ku full figure aluwa yogera ku full figure gula yogera ku full figure roza lwaki ndi international figure siriroko figure kyovola bantu bana abala babeerako LC LC nze ndi international figure because ni mawuzi wa president kyovola bandi international ngate ndi wanja wo kyovola ne president ogwanga mpita my daughter